Lubadde lunaku lwa njawulo nnyo ku matwikira ga mwenemu ag'omukuzi gwe 11 kansubire nti mbyogedde bulungi. Kyabazinga wa Busoga awo nno wolaba abadde atuuka ku matwikira ag'omukuzi ogwe 11 era kabadde kaseera kanjawulo. Bw'atuuse nga bw'omanyi emikolo emituufu egisooka okubanga gikolebwa ku lunaku lw'amatwikira ga Baba Kyabazinga gy'atandikiddeko. Wano nno kibadde kitegeeza nti okudaguza amatwikira ga mwenemu gubadde kuguddwako akawuwo era osobola okuba ng'olengera ow'ekitiibwa Baba Kyabazinga abadde atambula okubeera nti awuubira ku bantu be ab'enjawulo wamu n'okuba nti ayolekera emikolo we gibadde girina okubanga gisimbulira oba okutandika okubanga gitojjera mu Busoga. Abuuzizza ku bantu ab'enjawulo ababadde batuuse dda wali mu lubiri okubeera nti beteekateeka okwaniriza Baba Kyabazinga. Abamu ababuuzizzaako ate abalala n'abawuubirako. Awo nno essanyu ne lyongera okubanga libugaana bonna nga we babadde balindiridde. Sooka weetegereze enteekateeka wano. Ekifaananyi kyolaba mukwano gwange eddakiika eno kifaananyi kya maama Prime Minister Maama Robina Nabbanja. Wano nno abadde ne Kyabazinga wali mu lubiri. Njagala okujjukiza nti Honorable Prime Minister bw'abadde atuuka ku mukolo guno ogw'amatwikira atuukidde mu nnyonyi namunkanga. Ndowooza lwe lulimi olutuufu olw'okukozesa. Prime Minister Honorable Nabbanja y'omu ku babadde abagenyi abayite ate okuviira ddala mu gavumenti eya wakati era naye alina obubaka bw'abadde azze nabwo, wabula eyo nga tetunnaba kubanga twolekera okugendayo. Mwana mulenzi ya Acidic Vocals afunye omukisa ogw'enjawulo okubeera nti ayimba mu maaso ga Kyabazinga. Mama Kyabazinga oipeiwe wangalo bukedege bupe baba oli maino gangwe inate mutigwa mawa baba taninika maneno Busoga Bulaire tulindi Baba Kyabazinga nebirungi bijeke bwifeno kubangalo tienda baiwanga ni mama singe. Oyo ye mwana mulenzi ya Acidic Vocals yabadde ayimba saidi awo mu maaso ga Kyabazinga. Mu kaseera ke kamu ku matwikira ga Kyabazinga wa Busoga mbadde nkugamba nti Honorable Prime Minister Robina Nabbanja naye ayogeddeko eri abantu ababadde bakuŋŋaanye ku mukolo guno era ng'obubaka bw'abadde aleese mukwano gwange sisobola kubanga mbukuddiramu here. Years as you continue to steer Busoga Kingdom to greater heights. I want to assure Your Highness and all the people of Busoga of government support towards your plans and programs to develop the kingdom. Ye Honorable Prime Minister Nabbanja ng'ayongera okulaga nga bwe bali beeteefuteefu okwongera okutambula ne Busoga mu buufu obufaananako bwe butyo. Awo nga tuvuddewo bwe tukomawo eri ewa Katwikiro wa Busoga
w'ekitiibwa Muvawala naye alina obubaka bwaweereza bannabyabufuzi ab'enjawulo n'abasaba obutakola nsobi naddala mu kaseera ke tulimu ak'ebyobufuzi obutakola nsobi kuddira Busoga kubeera nga bagiyingiza mu nsonga ezifaananako mukwano gwange ng'ez'ebyobufuzi olw'ensonga nti bo obwakabaka bw'abantu oba obwa Kyabazinga bw'abantu bonna. Banange tuli kuyingira mu biseera eby'obululu guno banange muzaano we bakusinga ireka tutaleeta butabanguko mu Busoga tuli basaba buli muntu awagire gwawagira mu mirembe ate mutayingiza bwa Kyabazinga mu politics waimwe woja yebajani bakukubirayo kale toyira n'oluko tulukuwagire ja bakukube oba bakuyimye kadi bikomeeyo oyire Busoga tube ba mirembe tuli kubasaba banange mutatuyingiza mu nsonga ezo. Gambo eby'owekitiibwa Katwikiro wa Busoga omukulu Muvawala ojja kujjukira nti gye buvuddeko Busoga ebadde at center stage ey'ebyobufuzi okubeera nti bannabyabufuzi ab'enjawulo babadde nga bajogerako n'okugirifaalingako ne gye buvuddeko mwabiraba tetujja kubanga tubiddamu wabula katusigale ku matwikira ga Kyabazinga baba wa Busoga wano nno owekitiibwa baba Kyabazinga naye aweereza obubaka bw'enjawulo eri Abasoga bonna. In fact wamaliriza okuba nti abawa obubaka n'abaagaliza emikisa n'okubeera nti kibumba ababikkako akasubi okubabundugulako emikisa n'okuba nti yabakuuma. Katugende mu bubaka bwa baba Kyabazinga we tunaakomawo tugenda kuba nga tutambula olugendo okwetegereza amatwikira ga Busoga wonna wamu ne baba Kyabazinga ne Busoga wezeetambula okuba nti etuuka ku lunaku olw'amatwikira ag'omulundi ag'e11 aga baba Kyabazinga William Gabula Nadiope owokuna. Twebaza Kibumba atuwaire obulamu emirembe n'okutukuumira awalala ekitobozeisa okuweereza abantu baife obulungi. Ntwala omukisa guno okwebaza buli muntu olw'okutusabiranga n'olw'omukwano gwe mutulaga n'obwesimbu bwe mututaamu eri obwa Kyabazinga bwa Busoga. Twebazaako enswiso gavumenti eya wagati ng'ekulemberwa His Excellency General Yoweri Kaguta Museveni. Twayongera okwebaza obufuzi obw'ensikirano obw'endawulo mu Uganda. Twebaza ba development partners baife omuli MTN Uganda, Ministry of Health, Ministry of Gender, Next Media Group, Baba Media Group, Nation Media Group, NBS Radio, Busoga Royal FM, Multi Choice Uganda, Plascon Uganda Limited, Busoga Health Forum, Vision Group, Victoria University, International University of East Africa, Starbex Uganda Limited, Uganda Hotel and Tourism Training Institute, Uganda Bikers Association, n'abandi kamala kuba baboogeira olw'okutugemerangaku n'okusigala nga tukolera awalala okutuusa obuweereza obulungi eri abantu baife. Omulamwa ogw'omwaka guno guli nti a malaria free Busoga for generations to come. Nkani Busoga ezira mu musuuda gwa nsiri mu biseera ebinaida mu maiso. Omusuuda gw'ensiri gukaali musaale mu kukendeeza ebyobulamu bantu baife n'ebyenfuna. Kyayongera obwavu mu bantu baife okusingira ddala ba musaayi muto n'abakyala abasuubira okuzaala. Ekiruubirwa kyaife ng'obwa Kyabazinga bwa Busoga tikyakulanisa musuuda gwa nsiri lwa leero lwonka, aye okuzimba omusingi omwigumivu nga Busoga yebwidda muzira musuuda guno awo ntusobola okulwanisa obwavu, endwaire n'obutamana.
mu biseera bino bye tulimu n'ebiri kwidda mu maiso awo mbakubiriza okusigala nga mu kitole tusobole okukulaakulanya ebitundu byaife bye tuwangaalira. Mwidukire nti ebitwawula bitufuula ab'endawulo aye ate ebitugayita bitufuula b'amaanyi. Eri abavubuka ni ba musaayi muto mbakubiriza okuniikira okukola ino, okusoma n'okwetaba mu ebyo ebibazimba kubanga nimwe isuubi lya Busoga ne Uganda okutwaliza awalala. Abantu b'e Busoga n'abawangalya mu Busoga tubakubiriza okukuuma obuwangwa, okuba n'empisa n'ennono daife kubanga litoolayo ki kye tuli, era daatufuula abantu ab'obuvunaanyizibwa era abantu abakuuma obuntu bulamu mu buli kye tukola. Awo nongera okubayidukiza nti abasaada nimwe empango mu kukuuma ebyobuwangwa n'ebyobutonde mu maka, era mbakubiriza twongeremu amaanyi mu kusomesa abaana ab'obuwala kitusobozese okulwanisa ekifuna mabunda mu baana abakaali kwetuuka. Okuva era neira Busoga maniikwa nga n'ekiibo ky'emmere eya Uganda. N'olwekyo mbakubiriza okwongeramu amaanyi mu kulima nga tukozesa ennima ey'omulembe kitusobozese okwongera ku bungi n'okwongera omutindo gw'amakungula gaife. Awoni eningiza y'omu maka yeyongere tusobole okwetuusaaku ebyetaago eby'endawulo. Nebaza organizing committee ekulembeirwamu Oweekitiibwa Mafumo Richard ate nga ni isaba kuŋŋanya w'abakulu b'ebika ba Busoga ne ttiimu ye olw'okutegeka omukolo omunuvu guti. Mwebale ino, mwebale era mutatoola ng'okwo. Ng'amaliriza mbakubiriza tugemere walala tuteyisira mu kukola ino n'amaanyi tusobole okwongeza eningiza mu maka ate era twetanye programs ed'enkulaakulana ediva mu gavumenti eya wagati kitusobozese okukyusa obulamu bwaife n'ebitundu bye tuwangaaliramu. Mbendeze engendo ennungi yemuviire wala n'okumpi. Kibumba abe niimwe. Bumba abe niimwe. Bigambo ige ombeneku ife tulibona eitala lya Busoga baba Kyabazinga mwenemu bwatyo. Bigambo bya Kyabazinga sobola kubanga ngattako ekigambo n'ekimu yadde okwetuminkiriza okubaako ekirala kiŋŋamba. Akeke bweti bwefaananye ku matwikira ga Kyabazinga olunaku olwaleero. Akeke eno ebadde ya njawulo nti ewamu baataddeko akabonero k'ensiri. Baataddeko akabonero k'ensiri. Ne bateekako n'obusaze n'akatimba ak'ensiri. Kino nno bakikoze kubeera nti baba awomye omutwe ogw'amaanyi mu kulaba nti balwanyisa omusujja gw'ensiri mu Busoga ate era ne mu Uganda okutwaliza awamu. So ye keke esaliddwa olunaku olwaleero osobola okuba ng'olengera baba Kyabazinga ng'asala keke ku lunaku luno olubadde olw'enjawulo olw'amatwikira ga baba Kyabazinga era oluvannyuma agabudde abaami ab'enjawulo okuva mu masaza ag'enjawulo agakola Busoga nga bw'osobola okuba nti olengera. Kati katutambuleko katukozesa olulimi Oluganda ffe lwe tusinga okuba nti tutegeera wabula nga tujaguliza wamu ne Busoga. Ekitiibwa kya Isebantu Kyabazinga kyatandika wakati wa 1918 ne 1919 era nga Kyabazinga wa Busoga aliko essaawa zino ye William Wilberforce Kadumbula Gabla Nadyope owokuna nga bw'omulengedde olunaku olwaleero.
ku Matwikira agabadde ag'enjawulo wali mu Busoga. Gabula Nadyope Kyabazinga ye muzzukulu wa Wilberforce Kadumbula Nadyope owokusatu. Bwe mubanga mujjukira bulungi nnyo nnyini ddala mikwano gyange, Wilberforce Kadumbula Nadyope owokusatu yakulembera Busoga wakati wa 1949 paka 1955. Ono yaddamu okukulembera ate era okuva mu 1962 paka 1966 era yali omumyuka wa president wa Uganda, president eyaliko Milton Obote bwe yawera obwakabaka. Gabula Nadyope okuna yalondebwa olukiiko lwa Busoga ng'ennaku z'omwezi 23 Agusto omwaka 2014 era n'alangirirwa nga Kyabazinga wa Busoga owokuna. Mujjukira bulungi nga 11 Februari omwaka gwa 1996 Kyabazinga Henry Wakomuloki yatuuzibwa nga ise bantu era nga Kyabazinga wa Busoga. Yagattibwa mu bufumbo obutukuvu nga 21 Januari 1956. Kyabazinga Wakomuloki yakulembera Busoga okutuusa nga 1 Septemba 28 Mukama lwe yamuyita. Yafiira mu ddwaliro ekkulu e Mulago oluvannyuma lw'okutawaanyizibwa ekirwadde ekyakookolo. So bwe twongera kuba nti twetegereza obukulembeze bwa Busoga, ebyafaayo biraga nti mu kyasa ky'e16 ab'ekika ky'Ebayisangoobi okuva mu Bunyolo be baatandika okukulembera Busoga. Mukama Namutukula eyali omulangira okuva mu lulyo lw'Ababiito mu Bunyolo mu ngeri y'okugayiziya obuyinza yasalawo okuyita ku nnyanja Kyoga ng'awerekerwako mukyala we Namudo n'abamu ku bambowa ssaako embwa yaabwe baatuukira mu kifo ekiyitibwa Lingo Ekamuli ne batandika okutabaala. Mukama yali kafulu mu kuyigga nga kw'otadde n'obuweesi. Yazaala abalenzi 5 era buli omu n'amuwa ebitundu bye baalina okukulembera. Asooka nga ye Bukooli Zibondo yamuwa Bulamoji, Ngobi yafuna Kigulu, ye Tabingwa yamuwa Luuka, olwe yali omuto Kitimbo n'afuna Bugabula. Noza Abasoga muba musobola okutegeera ki kyenjogerako. Ebifo ebyo abaana be bye baafuna bye byafuuka ebitebe by'obukulembeze obw'ennono. Kitaawe bwe yaddayo e Bunyolo olw'ensonga ezitannyonnyolwa teyasobola kudda. Bo kwe kutandika okusaawa obukulembeze obw'enjawulo okutuusa mu kyasa eky'e19 abafuzi b'amatwale lwe baayingirawo ne babasiikiriza okutandika enkola ey'okukulemberwa olukiiko olw'awamu oba kyoyinza okuyita federation. Obukulembeze bwa Busoga obwasooka bwatandikira Bugabula mu 1906 nga bukulemberwa Yosia Nadyope wabula n'afa mu 1913. Olwo mu 1919 n'asikizibwa Ezekiel Tenywa Wako ow'Ebulamoji. Ono yafuna obuvujjirizi bungi okuva mu bafuzi ab'amatwale. Tenywa Wako yasomera mu King's College Budo mu 1918 ne 1919 bagunjawo ekitiibwa kya ise bantu Kyabazinga era ne kitandikira ku Wako. Tugende maaso. Ng'ennaku z'omwezi 11 Februari 1939 Ezekiel Tenywa Wako kitaawe wa Kyabazinga Henry Wako Muloki yatikkirwa mu bujjuvu nga Kyabazinga wa Busoga eyasookera ddala mu luse olukiiko kati era n'akulembera Busoga okutuusa mu 1949. Tenywa ng'avudde mu bulamu bw'ensi, olukiiko lwa Busoga lwasalawo nti obwa Kyabazinga buteekeddwa okulondebwa mu nnyiriri z'Abayisangoobi oba bayite Ababiito, era nga bano be baana 5 aba mukama wa Bunyolo eyassenga mu Busoga. Mu 1949 ow'ekitiibwa Wilberforce Nadyope Kadumbula ow'Ebugabula yalondebwa n'akulembera okumala emyaka 6 okutuuka mu 1955. Mu kiseera ekyo ekitiibwa kya mukyala wa ise bantu kyagunjibwawo ng'ayitibwa ine bantu paka nakati n'erinnya eryo lye likozesebwa. Oza mujjukira bulungi emikolo egyaliwo eja ise bantu kati. Olukiiko lwa Busoga luliko abakulembeze ab'ennono 11, kino okuli ab'olulyo olulangira 5 n'abakulembeze b'ebika abalala 6.
twogere ku Katuukiro wa Busoga. Katuukiro wa Busoga aliko ye Joseph Muvawala Nsekere. Woofiisi ya Katuukiro yevunaanyizibwa kulambika n'okuddukanya emirimu gy'obukulembeze bw'ennono bwa Busoga. Ebintu ebyenjawulo biri mu Busoga era nga ebisinga okuba nga bisikiriza abagenyi wamu n'abalambuzi. Okutuukako mu Kyabazinga bwa Busoga mulimu Kagulu Rock. Kino kyekifo omwatuukira Mukama eyatandikawo obwa Kyabazinga bwa Busoga. Ojja kujjukira balina Budumbula Palace. Wano we wali olubiri lwe yaliko Kyabazinga wa Busoga. William Wilberforce Kadumbula Nadiope eyafa mu 1976 yaziikwa mu kifo kino era n'ab'enganda ze abalala bangi. Wano era we wali n'ekifo ky'abafuzi b'amatwale Abangereza kye baakwasa Busoga mu 1914. Ensibuko y'omugga Nile oba Kiyira, omugga guno gwe gwokubiri okuba omuwanvu obunene mu nsi, gusomboola abalambuzi okuva ebule n'ebweya okwolekera mu nsibuko yaago. Ojja kujjukira nti ne Bujagali Falls mukwano gwange kye kimu ku by'obugagga era ebintu ebisomboola abantu okuva ebule n'ebweya okujjako e Busoga. Ebiyiriro ebyakazibwako Bujagali Falls bisangibwa mu Busoga. Kuno nno kwe kusangibwa ebbibiro ly'amasannyalaze bangi limumanyi nga Bujagali Dam. So olunaku olwaleero lubadde olunaku lw'amatwikira ga Kyabazinga wa Busoga. Tugamba nti Kyabazinga mwenemu afunvuwe oba Kyabazinga mwenemu afunvuwe. Twongera okuyozaayoza Abasoga mwena olw'okubeera nti baaba Kyabazinga atuuse ku matwikira ag'olunaku luno olwaleero. Kati nno kye mugenda okunkolera, oli Musoga toli Musoga, oyagaliza Busoga ebirungi, olinayo mukwano gwo ng'ava Busoga, olina akakwate konna ku Busoga, oli neighbor wa Busoga, njagala owandiike mu comment section ng'oyagaliza baaba Kyabazinga okubeera nti atuuse ku lunaku olw'enjawulo, olunaku olw'amatwikira ag'omulundi ogw'e11 kutegeeza ku bannaffe aba Honey Bites. Bagamba nti oyagala kukolera byakulya by'abaana badda ku masomero, mberenge azin empogola, ebinyeebwa, oyagala daddies, oyagala cupcakes, donuts, emigaati, bakolera pizzas eza buli size. Mukaddeke kamu basobola n'okubeera nti bakolera cake eza buli mukolo ku 0709787508 be bannaffe aba Honey Bites. Omaliza njagala kutegeeza ku Alson Painters UG. Alson Painters UG mukwano gwange bano basiizi balangi. Alson Painters UG basiizi balangi ku 0705193636. Oyinza okuba nga essaawa zino oli mu kuzimba, beesige bajja kukolera ebintu ebirungi. Bakuwa ekizimbe kyo nga kimaze okusigibwa langi, naawe okyenyumirize mu mukwano gwange. Kadeke kamujagala okutegeeza nti nze atudde emabega w'omuzindaalo yenze Abaseddi Omusunsozi. Kati nabwe kityo kyolina okuba era nga okola kyakuba nti bw'obanga osiimye vidiyo eno, commentinga ku video, at the same time liking a video, at the same time sharing a video. Kati ate omukutu guno we guba gwe mulundi gwo ogusoose okugulaba, kyolina okukola kyakuba nti osubscribinga ofunenga stories ez'enjawulo ezifaananako bwe ziti.